tambuza video ebike tambuza video eno buli muntu agifune nti omusajja waabwe afudde. Ensi etumalira mbwerere bw'oba olina gosobola oyamba munno. Tetulina kyetugenda kwetikka nakyo, tetulina byetugenda kugenda nabyo mu ttaka. Gwali kuno ng'olina gosobola yamba. Gwalaba live ya Bajjo kati ne Kato Lubwama agenze naye mumwerabire. Kanso wa Meri yangendako tuli wano eddwaliro afudde essaawa ndowooza ng'emwise. Kitalo nnyo abadde mulamu emisana wonna n'ebyo ebyo Katonda bw'ateekateeka ye abamanyi. Kalenda eweddeko eggwako mayireegi bweggwerako oba tosobola kwongerako kintu kyonna. So ebirala tujja kubibategeeza nga tuyita ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Bwetutyo bwe tuli embeera mwe tuli. Honorable Kato Lubwama siza omukomero obako message ono kifunyota papa amawulira kusanze kubiddwa essimu badde waka bankubira essimu ababeera naye nange nenkubira bensoboza okukubirako tubatuwa nanga bulazi obwedda nkunoonya nemuga obwedda nkunoonya nemuga nayinza kansooka enve wano kansooka ensaale nve wano nkomewo katonaga okay timeye. In fact olunaku olwaleero lwenjogedde naye mu bulamu bwange nga nsanze eddakiika ezisinga obutono kuba ate eggulo natuulamukko naye netunyumyamu awo netwogera sinza kuleka n'olya wekka kandye ne ku kino naawe ky'olyako nendya naye kati ate mu kunsiibula era bannange ate luli olw'eggulu Katona ng'angenda bulati ne mugamba ogenze mangu kati nayina gwe nali njogera naye Katona ngamba nga kino tekibangawo notamba budde ne mugamba nedda Katoka nzije kale nkuwerekere nanga nedda naye nkimanyi enjanja kukola ki kuba kasitamba eva ng'ayita wambuuzeeko ku ofisi oli bulungi tiye nikubuuzaako bubuuza ne mugamba nti naye gwe oli bulungi. So fenna tutambulira mu kufa ng'abantu buli omu yatamanyi ssaawa kiseera wa ne nze amulabyeko ng'abadde teri yadde kiraga kyekikakasa nti Allah boyina obuyinza ku muntu kuba eddoboozi eri bwatuse mu Katonda siriwuliri gumu eri mugamba alo nanga bulazi obwedda nkunoonya ne muganyina wenziruka naga mwedde moroka njirabawo wano nenga tuliwo ne mukakansooka ensaale nyina wenkola ki wengenda nkomewo nanga naye era nze nja kulaba nangamba naye nyina ekintu ate gwokimala ne mugamba mukama wange kansooka enzijumbire swala nkomewo nja olukomyewo ate simukoze eki simusanzeewo. So saawa nga 9 era kati singa bajjayo kamera ezibadde ku nnaku maati saawa 9 kati abadde mu kitundu ekyo. amawulire gafunye otya? Bankubidde essimu famire ne bantegeeza nti Kato afudde nembaga akantuukewo nsooka kulaba nenkakasa nga nammwe bwe muzze musooke mukole ki ninga temubanga tuzannya komedi kantuukewo nga nemulaba nenkakasa nentegeeza sipiika ng'emitendera bwe giri kubanga Kato former member of parliament ate ku lw'abantu beerubaga n'abantu abamulonda luli ne ku luno ateeka okubeera accorded an official burial kubanga kiri mu kusalawo mu byalambikibwa. Ekyokubiri Kato abadde ayogera nnyo ku nsonga ze ez'okufa olumu ngaga seyaffe naye tujja kufa nze ensi ndiwo kuba happy mwenna nga bwe mumanyi. First of all Kato tabadde tanyiigiranga muntu yenna wabula Kato is a happy soul era nga bumusaana naye obwana bwa Nuupu naye nanga obwana obwo ate bwe bunjagala kwegamba is a happy person nga bwe mubadde mukola ki mumulaba naye Allah ffenna tetumanyi. Mutindo TV, the best
Online TV.